oyinza okuba ngaali tolina kati kigendererwa kyakumulumya kyakukola kinaye kyali kiki. Defense sibangako na kigendererwa kibi ku mukazi oyo wadde omwana we sibangako na kigendererwa kikyamu. Ate ekikyamu tekiriwo nze nzikiriza naye mu kukikola kintu kyakugira bugizi ne kikutemba ne kigamba kola bwoti kubanga munnaye wabeerawo ebintu ebitemba abantu kyali kiki. Wabula simanyi kubanga nange sirina kigendererwa kikyamu nga njogera nti omwana simuyinaako buzibu mama simuyinaamu buzibu siyombangako naye sirwanamu kituufu tomuyinaako buzibu naye bwe wali olabyeko omwana yadde tomuyinaako buzibu yadde tolina ki nga bamusiiga bbi ng'ebizibu n'okwata bwoti n'omuliisa wali okirabyeko mu myaka gy'olina ddala ekyo ekintu wali okirabyeko nga bakikola tokirabangako naye gwe wakikola omwana muno ng'ate temuyombangako omwana tomuyinaako buzibu alikuwadde nga akwesiga naye ate n'okola ekyo yadde tokirinaako buzibu naye kifaananyi ng'ojjayo kifaananyi kiddala ddala nga madamu bwakuuza bwe babeera babo n'osanga nga waliwo gwe baliisa bbi kale nga tebamuliisiza naye nga bamupamako bamupamira ng'owulira otya ddala ddala kwabo abaana ababomu nga bakimukozi. Nange era tekinsanyusa. Wangi? Tekinsanyusa. Thank you so much Uganda Police. Uganda Police mwebale nnyo oyo omukazi gwe mulaba ye mukazi yapamye omwana mu kamwa n'akwata bbi n'amuteeka mu kikopo omwana n'awuuta. Omukazi akwatiddwa. She has been arrested. Akwatiddwa. Police tubeebaza. Toyinza kukwata mwana wa munno timigwe puma. Omwana wa muno n'omuteeka mu bbi mu kamwa. Kikolwa kibi nnyo tukivumirira era Uganda Police mwebale nnyo. Bamukutte kati oyo agenda kulaba kye bayita etteeka e Kampala nti likola. Gwe ne weeyambula omwana n'omuteeka ebitundu by'ekyama ku mumwa n'omwasamya omumwa n'opama kale yandipamye mu nze. Kuba nze me I am so strong you know puma I'm so strong. Chituyanya. You can handle. I can handle. Yeah, for you can handle. But omwana omuto no. really bad. Yeah. Thank you so much Uganda Police.